Tannafa teyeevuma nsi nga n'enjogera egamba nti obulema si buteesobola etuukira ddala ku mbeera y'omukyalo ono. Rita Kivumbi, omuzibe w'amaaso, aweza egy'obukulu 36. Zibadde ziweze essaawa 2 ez'okumakya ng'enjuba yakavaako eddiba bwe tutuukidde Namirembe ku Magezi Arts. Rita gy'akakkalabiza emirimu gye. Wano tumusanze yabakanya edda n'egy'olunaku ng'ategeka ebimu ku by'okwewunda by'abakyala gye yeekolera n'emikono gye newankubadde talaba. Oli ayinza okwebuuza nti omuntu atalaba asobola otya okutegeka ebintu n'amanya ne langi ki gy'akutte? Yabaffe yaziba atya amaaso? Rita anyumya nti lwakya lumu mu mwaka gwa 2008 n'aluma omutwe ogubobba ne kamunguluze era nga gye bwazibira nga talaba n'akamu. Wabula yalowooza nti nno lusaago era nga yagendako mu ddwaliro abasawo ne bakamutema nga bw'atajja kulaba emirembe n'emirembe. Kyokka nga n'okutuusa kati tebamubuuliranga kyamuviirako kuziba maaso. Novemba nga 28 bwaliwe buti nga ndi nnomo ng'omuntu omulala ne ntandika okufuna omutwe nga gunnuma. Omutwe ne gunnuma ne kantoozi kati ng'omuntu yali talwalalwala ngamba omutwe gwokka gujja agenda. Omutwe ne gunfuukira omutwe era oluvannyuma olw'omwaka ogwo we gwagwerako ng'amaaso tegakyalaba. Abasawo bakola kye basobola Mulago, Mengo, enda mu bifo eby'enjawulo nga tebalaba ki ekivuddeko obulwadde. Kati basooka ne bagamba nti oba glaucoma, this is pressure y'amaaso, naye ate ne pressure nga baginoonya tebagiraba. Omukyalo ono Kivumbi bwe yazibira amaaso yalina emyaka 28 nga wano yalina okwetendeka okutambuza obulamu bwe mu buzibe. Ono agamba nti okuva olwo obulamu bwe bwakyukira ddala nga n'emikwano gye yalina egisinga gy'amwabulira. Yamala ebbanga ddene nga yeekubagiza nga tamanyidde ddala kiddako olw'obulemu bwe yali afunye. Olw'eddiini gy'alina mu mutima, Rita yawulirizanga ekigambo kya Katonda ku laadiyo era nga muno mwe yajja obuvumu okulekerawo okwekubagiza n'addamu okutambuza obulamu bwe. Okusookera ddala okuddamu okukola kwali kuva kwesaasira kati n'empuliriza ng'ekigambo kya Katonda buli ssaawa. Kati ekintu kimpa obuvumu n'entandika okuddamu okukola. Rita bwe yazibira amaaso yali musiizi wa bifaananyi era nga yali alya ku maaso na mikono gye. Oluvannyuma lw'okuziba amaaso yagezaako okufuna emirimu egy'enjawulo akakkalabye wabula nga mpaawo agumuwa olw'okumuboola anti muzibe. Wano yasalawo okudda ku gw'amanyi ogw'okusiiga ebifaananyi, okutonaatona, okukola ebyokwewunda by'abakyala n'emirala. Bwe nafuna abaana ningamba olaba nsobola ozaala n'okukola nsobola okukola ate nga kyemmanyi okukola kye kino ekya art kyemmanyi okukola oyo ky'omuntu nti tampe mulimu oba nsindikize nti onoobikola otya naye nga nze akyekolera nnyo. Olw'okuba nti mufumbo bwe yazibira amaaso yali yakazaala omwana omu yekka era nga bwe tukimanyi nti ezzadde ly'essanyu mu maka yalina okuzaalayo abaana abalala. Wabula tutegeezezza nti abaana ababiri baazadde mu bbanga ery'emyaka 8 nga muzibe kyamagero nnyo gy'ali kuba ng'asobodde okubalabirira ne bakula awatali nkovu za muliro. Essanyu lya maama yenna kwe kulaba ku baana be nga bakula. Rita agamba nti buli lukyasaba Katonda singa amuwaayo olunaku lumu lwokka n'alaba ku baana baazadde nga bwe bafaanana nga mu byonna ekisinga okumuluma kwe kuba nti ezzadde lye talikubanga ku kyamulubaale. Ne bano abaana Mukama ndowooza yabakola engeri bategere nti mama waffe oba talaba kubanga omwana yatuukanga nga yasookera ddala okuzaala nga siraba ng'ekirya ne kituuka okuguvaako ne sitamanya nti kivuddeko. Kati omugenyi yamala kujjaawo ne mubuuza omwana wange kakyakamulimu n'agamba kirira kivuddeko. Kati ne manya sobola omukwata kutandika otambula mbeera nabo nina engeri gye mba mbatangira era nga bondaba wano tebajjangako mbalabira bulungi ne mbayonsa n'okutambula oluusi waliwo bebi gwe mbadde nanga naye wano eno nga ndiwonzeka nga myaka 2 kati yasobola n'okunkwata ku mukono ne mutwala ate naye n'agenda okweyamba nga naye ate yankuteko n'antwala gye tuba tugenze. Olw'okuba nti tumusanze ku mulimu gwe tufunye akakisa okulaba engeri Rita gy'asiigamu ebifaananyi. Kino akikola n'obukugu obw'enjawulo era ng'ayambibwako abamu ku bakozi be yeetendekera mu mulimu guno.
Rita agamba omulimu guno agufunyemu ebirungi ntoko nga yafuna n'okusiimibwa okuva eri pulezidenti w'eggwanga awamu ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Naye era nga bw'omanyi abasekeeterezi tebabulawo, Rita agamba alina abamukiikira ensingo nga tebakkiririza mu mirimu gye era nga bamusibako amatu g'embuzi nti ebisiige agula bigule so tabyesiigira. Nfuna abampisaamu amaaso naye ekyo tekiŋŋaana kusukkuluma nti leero ampisizaamu amaaso enkya andaba nga nange ntuuse ku kyamagero kino kuba nange nga ndi ku TV yammwe eno ngoba nga ndi mu mawulire kati nze ntunulira kiki nsobola okuba si omuntu kyampisizaamu amaaso. Rita teyeeyigiriza mirimu gya kusiiga gyokka wabula yeeyigiriza n'okukozesa kompyuta. Ono asobolera ddala okuwandiika ebigambo kiyite typing. Nawankubadde kimutwalira obudde obuwanvu ate eb'ennyukuta emu ku emu ze yakwata era ng'amanyidde ddala bwe zeddiriŋŋana. Obulamu bwa Rita Kivumbi wamma ggwe bwewuunyisa ekyensusso olw'ebintu eby'enjawulo by'asobola okukola nawankubadde talaba. Tuwayizaamu n'abamu ku bakozi Rita be yeetendekera okusiiga ebifaananyi ne batutegeeza nga bwe batamusanga mu nkenyera yonna olw'okuba muzibe wabula bamuyigirako bingi. Okutandika nali nkifunamu obuzibu nga gwali omulundi gwange ogusooka okukola n'omuntu atalaba nga oluusi omuyamba wano mu kino nakiri naye with time I coped up olwakuba nti nagenda okirealizinga nti Rita waliyo ebintu by'amanyi nga simanyi olw'ensonga nti oyinza omubuuza about colors then nakubulira which color to mix to get what nakubulira okay nga akuwa ideas olaba nti they are rhyming with what the art you maybe what you want to portray in your art. Tuli artist banji wano naye nga ebiseera ebisinga yatuwa idea bwe tubeera n'egundi ne exhibitions za for example twakoze exhibitions za art and barbecue naye mukyala Rita nga tugamba nti kola kino. Obwavu mpologoma nga bw'otoolwa nako ekuli olaba era nga Bayibuli bw'ekirambika nti ekirabo kyo kiri kusegulira omuntu yenna tasaanye kwekkiriranya lwa bulemu bw'alina ku mubiri wabula asaanye okukozesa ekyo kyennyini ky'alina okwefunira ekigulira magala eddiba oba oli awo n'okubeezaawo obulamu bwe. Madri Nabukeera, KTV, amalindirire.